Webale kubanga okyali ku Bukedde TV era buto w'ebiryo tagenda koma bukomi kutaasa maka gaffe agenda kuyamba nnyo naddala bamaama nabo balina obuzibu nabaana munafu omukyala agenda okuzaala nga tasobola kusindika mwana ogenda okukakkana bamaama nabo babasala busazi nga mbuzi ate bamaama bwe batyo baagala nnyo okuzaala ogenda okulaba nga alina abaana 6 nga n'enkovu 6 oba enkindo 6 ziri wano ziri wansi w'ekameme ziri mu ango zikoze n'ekimuli n'abaana bwe bagenda okuzaala tasobola kusindika ebinywa binafu nnyo omanyi n'abaana kyekinywa ekikulu kati weetaaga nnyo kabutto ak'ebiryo kugamba oyongere ku zinki oyo osogende mu ddwaliro bagambe omusawo nansi omanyi bannansi abo balina effujjo bakuba abakyala empi bakuba abakyala baffe bamaama baffe bajjajja baffe empi mulimba nammwe tomubakuba mpi mubayambe mubalagirire ng'akyali lubuto anywe ku kabutto k'ebiryo tekalina side effect yonna kaba kajja mutaasa akayiwa buyiikunva wali nga nakati kino ekitambula taratibu sana ntontamukuba mpi oyinza omukuba empi omwana n'avaayo nga mukambwe nnyo n'atufuukira ekizibu muleke kati muwe kabutto k'ebiryo era mu mbeera eyo butto w'ebiryo agenda kuyamba nnyo abantu abalina enviiri ezikutuka waliwo nga si kiwalaata naye nga buli wasanyirira enviiri zikutuka ekirungo ekyo bakiyita DHT dihydrotestosterone kireeta enviiri okutuka ekirungo ekyo kirina effujjo omanyi ekirungo ekyo kirina kuba kyabakavubuka actually hormone bagiyita DHT dihydrotestosterone hormone eyo ejja nnyo mu kavubuka yezimbya eddoboozi yezimbya omuntu n'aba n'ekiwago omuwala n'omulaba ng'akabiri keekwanyirira kugamba asaaliza abayise naye waliwo kituuka ebintu ne bitabuka nti webitabuka ogenda okukakkana ng'enviiri zikutuka ekirungo ekyo kikomawo mu myaka emikulu tekirina kudda zino hormones zirina okubaawo zo estrogen testosterone naye kikomawo ne kitukolako effujjo tokayana na kirungo ekyo wenywerera kabutto k'ebiryo n'ensaano evudde mu mubiri okubanga ffe tukuwa n'ensaano ya bwereere ate nga kisingira kuba ddala ekikulu bino ebiryo bye mbaleetedde ensujju bazirimidde kalamojja ziri ezammwe ziba njeru ebiryo biba byeru bwe biti biba byeru naye zino nsujju ze kalamojja za yero kitegeeza zijjudde eminnyo Katonda yatonda kalamojja n'agiwa ebyobugagga byonna olaba nti kalamojja waliyo golodi kati n'ensigo ezikulirayo ziri goludeni nze nakidde n'okutya mukyalinnyo ebuloba nze nazimbye buziga kubanga nabivuddemu ne ŋŋamba nze sijja kunoonya golodi oli anankubisa mpi kanoonye golodi w'ebiryo ziraba ziri golden color kalamojja ebeera bano abaana b'ekalamojja basiru bazibu kifo kyogenda eri ne bandeetera ebiryo bali wano ku street bali mu kusabiriza ssente mugende munoonye ewamu ebiryo gubalaba bagambe nti omukenkufu abagambye mugende ku 152 mumuleetere ebiryo ebiri golden namwe ebyammwe bane mubireete nabyo birungi tebirina tabu njabba wakasente ebiryo ebyo bisufu bizibu kabutaako kajja kuyamba oleme kubonaabona nakataasa kalamba ak'ebiryo kubanga tekakyalabika ensujju zaabula abalala baali balimisa ensujju akatale ne kabula bambi ebiryo bye baasigaza naye era mu mbeera eyo butto w'ebiryo agenda tuyamba alina omega 3 ne omega 6 bw'oba olina omwana ng'obwongo bwe bukula mpola muwe butto w'ebiryo ate engeri gy'alina zinki ate ayamba okukyamusa omuntu amasannyalaze g'obwongo n'aba ng'asaza oba tonaba mugamba kintu nga yakirabye dda mu mbeera ya kikenkufu si bye bino omuntu n'omugamba kintu n'akirowoozaako omwezi mulamba nga n'eddiiru yayitawo dda ng'ebintu tabiziga ng'asula buloba yesaawa etuuke abeebuziga tubajjeyo tufuneyo poloti anti bo bakola ffujjo bantu beebuziga mubawulira bakuba abantu amasasi batomera abantu bajja kuvaayo twefugeyo ffe abalya abanaakunywa kabutto k'ebiryo era mu mbeera eyo omuntu bw'abanga azimbye prostate omusajja omukulu butto w'ebiryo mukulu nnyo ku prostate alina zinki alina liganins alina n'eminnyo egitangira kiri ekirungo kya DHT kye nayogeddeko ekikutula enviiri obutakola ffujjo kubanga kigenda ne kizimbya akatungulu kaffe ak'abasajja era omusajja gwezeza emyaka 4 tolinda bidde byerubaga kubanga tojja biwulira abasajja bazimbye skyscraper okulinaana lubaga ebidde byerubaga tetukyabiwulira bulungi nnyo gwegenderawo
otandike kunywa buto w'ebiryo ogende ku prof bio research kuba wona alinda ebide byerubaga tojja biwulira nti oli birinde oli okugenda erubaga bakukebere prostate tandikirawo kubanga embeera gye tulimu ekintu kyatabuse prostate yo yasumbwa nnyo abasajja ezibikiza omusajja n'agenda okufuka nga oli omusulo gumutta naye nga omusulo tegufuluma n'abanga oli gwe bakanga ng'ali mu abiligation mwamulaba bamukanga yali abiligatinga bw'ati afuka ku kkubo ne bamukanga obulumi bwe yafuna ne prostate bweruma bwekyo. Era gwe mulwadde wa sukaali tobonaabona na sukaali ebiryo birungi nnyo birina nicotinic acid ayoza obukyafu. Nakugamba sukaali si bulwadde buba mukyafu bwa musaayi oli bakyafu mulya nnyo glucose n'ayitirira n'ofuka mu toilet enjuki zonna ne zijjulawo n'olowooza nti toli mukyafu wa sukaali. Kozesa kabuto k'ebiryo nywayo akajiiko mu mazzi agabuguma kayiwe ku gundi ku saladizo fa babeera wali Kampala Road tukiyita salad dressing ate mwe ababeera downtown simanyi munjoza mukiyita kumamirira mamirirako kabuto k'ensujju bintu bijja kutambula bulungi nnyo. Ate gwe aliyo ng'oli omwana wa sikosero nerves ziba nafu kugamba n'ebinywa binafu bambi abaana abo gundi ziba nnema omusaayi guba mulema tegutwala oxygen yamala ne bagenda ne bafuna kye bayita pain crisis kugamba ebinywa bibaluma ne bibatta bambi okuzaama obuzaami naye muwe kabuto k'ebiryo omuvaze afuna amaanyi ebinywa bifuna amaanyi gwe nawe omulwadde w'omutima kozesa nnyo obuto ebiryo. Uganda sirigyerabira mu myaka awo gy'ekyenda towards 2000 bwe twayamba omwana oli gwe bayita Maria Goretti Nabuto gwe nasooka okulaba bambi nga Uganda evuddeyo okumuyamba omwana oyo bambi yalina ekituli ku mutima nendaba abaana basajja bannayuganda n'abakyala basonda ssente naye gwe oyinza obutafuna mukisa gwa Maria Goretti Nabuto gw'okutwala India okulongoosa omutima katandikirawo okunywa ebiryo otaasa omutima kubanga n'omutima kinywa kikola exercise kikola nnyo nywa ebuto w'ebijja kuyamba omuddusi waliwo abantu abadduka jogging baddukawo wano ne wali dakiika emu n'aweekera mbatakabuzi wali osanzeko mbatakabuzi ng'eweekera nagiraba ku Nalubaale bannaye mbatakabuzi eweekera bubi yali ebbira bubbizi n'abantu abamu olaba aweekera agwa mu kkubo emmotoka zigenda zimusibirako obusibizi wonna embeera eyo nywa kabuto k'ebiryo nga tonnaba kutandika kujoginga embeera ebe ng'etambula bulungi nnyo. Era buto w'ebiryo agenda tuwa amaanyi omukyala ali olubuto waliwo gye bayita preeclampsia pressure y'abakyala abali embuto era tebabagana nnyo n'okumira empeke pressure ejja nnyo ng'omukyala ali olubuto n'ebigere ne bizimba. Nywa kabuto k'ebiryo kajja kuyamba obeere ng'otambula bulungi. Omwana we atayagala kulya mutere kabuto kajiiko kamu mu yogurt ajja kuba atambula bulungi nnyo. Neera mu mbeera eyo nga bw'onywa kabuto k'ebiryo oluusi embeera ya Uganda etabuka ogenda okukakana ng'ofunye envi wadde buto w'ebiryo akuyambe ku nviiri obutakutuka naye envi nga zizze kugamba nti atokayana na mbeera kozesa buto w'ensogasoga myezi 3 kubanga obutafaali obukola enviiri bwe bayita air follicle bumala ennaku 9 okuddawo. Kozesa kano kabuto kajja kuyamba kesige ate nga bw'onywa buto w'ebiryo ojja kundaba ojja kumbuulira. Ate mu mbeera eyo yemu ne ka oil kaffe kali akababbi kakyaliwo infection toddamu kubonaabona na infection z'omusaayi. Kozesa kabuto kababbi oba Fives oil twakwogerako ak'ebyafaayo kakuyambe ku infection ng'omukyala ali eyo obonaabona n'ebiku omusajja takyasula waka yafuna amaka amalala funa ebbumba tokayana na mbeera mulimaase wansi w'omutto omwami omuyito akomewo ajja kulira emirembe mbuliribwa mu mazongoto naye mazongoto yagidduka gwe buli kaseera oyagala kukyala oleeta biku ate lisireetayo ettooka ewammwe ng'okyadde naye gwodda nabiku sajja embeera tajja gigumiikiriza eyo naye era bwe biba biganye byonna funa ensidi yaffe ya emboozi z'omukenkufu ozeeteremu ewaka olabe ku peesiyo olabe oyige ebyo n'akuzimba. Era kasidi kaffe oba okafunye n'okateekamu ewaka gendako ne ku mutimbagano Google Play Store genda oteekemu Prof Bio Research twabakoledde application
application yaffe eriko Prof Bio Research downloadinga buno buka bu video bwammwe obw'ekitumbavu obwo bamazeeko omuliro ku battery teka kene ejja kuzimba bikaseera omanye Mukenkufu azudde biki byatukoledde live byonna nga tubenga tubifuna ye level we tuba tutte ekyo bakiyita level ye podium tuli katuuti tukefuze naye era mu mbeera eyo tukozese ne buto w'ebiryo oba naawe osobola okujja ku Prof Bio Research ku kisenge 152 oba n'otukubirako ku simu 0702 06 16 52 oba 0779 51 96 52 n'obujja kubutufuna bulungi nnyo ku Equatorial Mall ekisenge 152 oba ogende ku Google Play Store otekemu Prof Bio Research ofune app yaffe naawe ogendeko ku podium ofune katuuti ate ng'obujje waffe ofune ne ka oil ka pumpkin oba k'ebiryo ofune naawe omuliro ku battery bw'omukyala ali eyo kagulire bbaawo naawe okanywe naawe ofune feeling oleme kubanga kitereke mu maka musajja kye yagula n'ateekaawo ate nga naawe omusajja ka battery ka charging obenga Omukenkufu yekka yakyalina ka battery mu Uganda. Mwebaze nnyo okumpuliriza sigadde nga nze Omukenkufu Nyanzi Julius akyalina battery mu Uganda.